nti tujja kuteeka okusaba kwaffe mu buwandiike ne bali batuddemu mu buwandiike ate naffe tubaddemu ebyo tuba tuwakanya mu kyabo oba bye baba bawakanya oba bye bakkaanya nabyo. So omulamuzi abadde mulungi kubagambye nti kubaffe tutaddewo okukkaanya okwo ffenna nga bannamateeka ab'enjuyi zombi okusinziira ku nsonga eriwo, era n'omulamuzi n'agamba nti yenkola y'ekkooti ye. So ennaku z'omwezi 18 atuwadde ennaku ezo nga ffenna tumaze okuteekamu submission zaffe. Bw'wanaabaawo obulumira ja mu nkooti ng'ekolu olwo tusituke bwe tuba tu ajuwinga naye bye muba mukkaanyaako atiikinga butiikinzi nti kati bino mubikkaanyaako nti wawe muyina obutakkaanya kyoba oli ayinza okugamba kino oba oli n'agamba kino oba ono n'agamba kino kati ebyo bye musituka okubaganyaako ebirowoozo n'okuwa endowooza zammwe ez'enjawulo. So kyekyo ekirindiriddwa mu kiseera ekyo. Tukitegeddeko nti abantu bano mubasaavinze ku makya gaalyo tekitataganya nedda twabasaavinga eyo that's fine kyova olaba bo tebobjectinze eyo tubadde tukolamu amendment twabasaavinga dda naye kukyusakyusaamu wamu ng'oyinza okuba koma wagitaddewo bubi bwebityo ebifaanana nabo batera okukikola najja kyova olaba nti bo bannamateeka banjawulo era bw'okimuwadde agaya asikiwakanya kino kiryoke. Population eyo eri confused balaba byokola bipya omusango guli mu Majestic Court kooti ya wansi osabye mu kooti enkulu ate kooti ya wansi yaguyita nti guddeyo tubane bagusindika eno kyonnyola process eri simple oba bagusindisa oba tebannagusindika eddembe ly'omuntu okweyimirirwa ku musango okufaananako bwe guti kuba eri ekusomera busomezi bwekuŋŋaanya obujulizi bwonna n'ekukomiitingi ojje wano kyebayita komiitingi okuweereza eno kuwulirizibwe kitegeeza olw'okuba eri terina buyinza kuwulira kuba eri tewulira ekusomera busomezi eno erina obuyinza okuwulira yerina n'obuyinza okugabira okweyimirirwa okitegedde kyekyo lwaki ogakati kaŋŋende eno gyensabye okweyimirirwa ennaku bwe zinaabanga zikyaliko nga yeerowooza nti ndimu embavu oba applicant waffe oba omuwawaabirwa eri mu kkooti eri alimu embavu nti asobola okubeerawo nga tatataganya bujulizi bwonna ng'ajja kukomangawo ng'alina abamweyimiridde abalimu embavu tewaliwo obuzibu ng'emugagenda owooze ng'ova bweru bantu bangi bantu bayitirivu mu Uganda abayina abakozesa eddembe lyabwe okweyimirirwa ne bajja ne balisaba kkooti n'ekibakolera. Okusinziira ku kyonnyonnyodde kitegeeza nti abantu tebakyaddamu kujja mu kkooti. Abantu ki kati nga bwolabye nti open court tewali agigaana ne leero muzzeera muwulidde. So kkooti eri open court era ne bwe tunaamala okuwaayo submissions tujja kukomawo nga 18. Kino kyekikola kyanguyiza omulamuzi kubanga abalamuzi abasinga bino ebyokwogera nga bwawandiika abasinga byabakooya dda kuba oba oyogera oral submissions oro ng'oyogera n'awandiika ayinza okuwandiika empapula 2 ogenda okuvaawo nga tajjukira komeno yagitadde oba ki kati bibakooya nabo ne bagamba mugende muwandiike oli bw'aba alina kyatankana naye akiddemu kati ye abanga akolola wali naga kati bino byonna mukkaanya kitegeeza wano tetumalirawo budde lwe mukomawo mukomewo ku bye mutakkaanyaako kubanga oyinza okugamba nti omwami wa myaka emeka nti ekyo temukikaayanako okitegedde nti ate omwami gy'asula gy'abeera nti eyo nayo tetukaayanako nti ate abazze okumweyimirira ti ate nakyo tetukikaayanako era agambye muyinza n'okugamba nti tukkaanyiza yeeyimirirwe kakati ekyo kimwanguyiza akabugayi nga bwe bakkaanyiza bano tebawakanya. Kyova olaba n'eri okukkiriza enkyusakyusa agambye nti mwakkaanyiza oli n'addamu ekigambo nti ddala kituufu twakkaanyiza owa state. Olwaleero tewabaddewo kuwakanya kwonna mu kkooti gyetuvaamu tewabaddewo kyova olaba oli agambye omulamuzi agambye tugaye nti nga bwe twakkaanyiza n'oludda luno olwa state
n'abuuza nti bwe kiri era nabo ne bakakasa nti bwe kikola ki twekiri kubanga kiseevinga obudde bwa kooti kuba muyinza okutuula wano okumala essaawa 8 naye nga mwogera wa myaka 5 oba wa 34 naye kati bwe muba mwenna temukiwa musajja oba mukya nti musajja kakati bimubiteeke buteesi mbuki Honorable Chicho oyinza okwogera ku muntu ali mu mbeera ki abantu mwenna mumulabye si wakwogerera haja ali mu spirit nga bwoga nti owotoka ng'omuntu naye ate era alina kuguma kuba kyebaga nti omusajja aguma mbeera embeera gy'alimu eyinza okuba ekukosa nga ekuleeta ennyiike naye alina kugumira mbeera eyo kubanga Mungu gyamugeredde abeemu era Mungu bw'anaaba asazeewo ajja kuyimbulwa. Ekibuzo ekirala bannange kimala. Okay.